Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond at the newsroom gwe mkutu saba kutu wosenzira ogenda maso n'okubanga ondaba mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo okuteeka ensi yonna okutwaliza awamu. Byampona omulambo gw'Omugaga Bitanda guzadde lenya kooti ekoze ensala yaayo wa Omugaga w'e Masaka amanyikiddwa nga Bosco Bitanda wagenda okubeera nga aziikibwa. Namwandu alayidde okubeera nga afiirawo wuuno nno bituuse eno bamulangidde obusezi. Ani gwe balangidde obusezi ngenda kuba nga ate byonna mbikutuusaako. TikToker eyanyigira mu muzeeyo gw'ebisiyaga wuuno Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Uno Charwadachi akwatiddwa. Minisita w'abaana n'abavubuka Balamba Rugahara agenze maaso n'okubeera nga alama. Kyokka byalamye byewuunyisizza ensi lwaki Balamu yandibadde alama ku kadde nga kano. Baani abamutiisatiisa okuba nga atuuka kussa erigamba nti ebyange bye bino era bwe mba nga nvudde mu bulamu bw'ensi eno mukolanga bwe muti ne bwe muti. Ebyo byonna mbikuleetedde erinnya nze Deni aliwo okuba nga nkuweereza n'okutuusaako ensonga zisemasonga nga bazigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Weewaawo nzikiriza nkusaba vidiyo eno ogimpere like ogiwaleke ejja kuduka emisinde mingi etuuke kubulesa kinnomu asobole okuba nga agifuna. Atera mu ngeri yemu nawe nga gwe munooni gwo gusoose okuba nga olaba vidiyo zaffe njagala okubeera nga nkusaba muganda nga osubscribinge ku mukoto guno emboozi zonna zisobole okuba nga zigwa amakerenda. Awo wennyini nzikiriza ate tutandikire ku nsonga z'Omugaga w'e Masaka amanyikiddwa nga Bosco Bitanda ezigeze bazola okuba nga zikwata wansi ne waggulu. Bino nno bw'owuliriza ebintu nga bino mwanattu byewuunyisa naye ate nga bituufu. Lwaki ngambye bwe biti abamu bo bali mu kujaganya naye lwaki wandibadde ojaganya ng'ate waliwo oli aluguzeemu obulamu. Njagala kuwa vidiyo zino zonna nga bwe zibadde era nga bwe zitambudde mu kooti y'olunaku luno olwaleero. Nze Deni akuweereza era abikutuusaako. Nzikiriza wano wennyini we tuba tutandikira ku vidiyo eno. God Bosco bamutuwadde tulana kuziika Bosco katuziike bikyala kitaba n'ennyina kubaliziika nnyina kubanga baziika n'ekitaawe. Kooti y'e Masaka ekoze bulungi nnyo esaza bulungi nnyo era tugyebaza kubanga ffe okuteekamu obudde bwaffe tukutaddemu lwa mukwano gwa Bosco tetuluteekamu lwa mukwano gwa mukazi kubanga oyo omukazi Bosco yamutulaga. Fabali wano tewali asajja kukusenteza Bosco. Bosco abadde musajja mwetowaze ate kubadde timu Namwandu yamufuula mwetowaze maama we. Mama wa Bosco yafuula Bosco ekyo kyali kubanga ye yamwetowaza okubeera nga mwetowaze nesinesi z'abantu zizomuziika. Singa mama we teyamwetowaza kubeera nga yamukuza nga mwana mulungi singa tetuli wano. Twebaza maama wa Bosco n'abantu ababaddewo nga bagoberera ensonga eno n'aba media NTV Bukedde TV NBS tubeebaza okubanga mugoberedde ensonga eno. Ffe tuli bantu ba bulijjo. Bosco tetulina bwe tumuyita tuli basuubuzi naye Bosco abadde musajja mulungi mpondi. Nze nalaba Bosco nga ntunda mmotoka nga ntuusa mmotoka mu bbiyo emmotoka yali ennemyo n'okunnema olw'omusolo. Bosco naŋŋamba totya abi ojja kikola. Bosco agende genda kiri kigwana wala mukazi twegenda. Bw'otunuulira ensonga z'Omugaga w'e Masaka ono Bosco Bitanda
zikuleetera okuba nga weebuuza ebibuuzo bingi era zikuleetera okuba nga wennyamira kubanga bw'otunuulira ebintu ebifaananako bwe biti okutuuka ng'omulambo bagututte ne mu kooti esalewo era nga kooti y'e Masaka evuddeyo n'egamba nti eby'omugagga Bosco Bitanda bakwate omulambo guno gutwalibwe ate ku kijja ekya famire wasiteekwa okuba nga waliwo ensonga enneekusifu ffenna gye tutalaba as to why famire eno yabadde evaayo ng'egamba nti omulambo tugwagala tuguziike ku kijja ky'ekika oba ekya famire ng'ate ne bali omukazi oba omukyala wa Bosco nga naye agamba nedda bawange tumuziike wano wateekwa okuba nga waliwo hidden reasons lwaki babadde baagala ekintu kino kibeere bwe kiti. Waliwo clip emu gyesigenda kuzannyira wano ng'omuntu eyeekwese oyo emabega waayo ng'alinga mama oba ng'ayogera ng'agamba nti omukyala ono mu Bosco yagendako ku musawo ne bamugamba nti omukyala musezi n'ebirala ebiringa bwe bityo. Ekitegeeza mu nsonga zino wandyetunuulira ennyo ng'emabega waabyo waliyo kawala kalogo kawala kalenzi ensonga ezifaananako bwe zityo era ng'oli agamba nti bw'otunuulira ensonga ezifaanana bwe ziti oyinza okulaba nga maama agamba muziike wano tuteekeko eddagala libuuze ne Bosco kiki ekyakutta tabanga omukazi ye yakutta nga n'omukazi agamba mumuteeke wano temumulogerako famire imwe mwayiga okweraguza ate bw'ojjayo nti ono bwe bagenda ne bamulagula ku myaka 27 gy'amaze n'omusajja bw'aba omukazi abadde musezi ekitegeeza n'omusajja musezi bombi babadde basera bonna. Omwami bw'oba otandise okuloga ekitegeeza ki bonna balogo. Omukyala bw'aba nti ne aloga lwaki teyamutta wasoboledde omuzaalamu abaana abo bonna okumba nga obuzezza naye emyaka 27. Ebibuuzo bingi ebifaanagana bwe biti ebiri mu mitwe gy'abantu naddala bawuliriza era bagoberera emboozi efaananako bweti. Naye nno eyo sigenda gendayo nnyo okuggyako nga mmwe mwetaaze ne muŋŋamba yongera otutemaatemere ensonga eyo naye nze ku lwange wano wengikomezza. Balamu ono lwaki yabadde alaama kasooke tuwulirize ekiraamo kya Balamu. So embanga nfudde nga mulaba mu abali ku TV zenjagala masindo yabanzika tebantwalanga nakasajja oba namasagali oba kalisizo bantwalenga masindi kubiriza bana Uganda naye nange munyini sikolanga yo dame kubagamba nti wemba nfudde mukole kino tigundi atwale kujja kuba na Uganda bagamba nti nina abaana basatu so tomanya nyinza okubava mu office nengwa wasaawo nenfa omwala omuye karuhanga no ngisigenda kufa ngamba singa yes kuba Katonda yategeka. So mwana omuye karuhanga omuye kamukama omulaye kamusime so ebintu ebyo tubeere nga tukola edame oba tubulireko ab'ekika ebiseera ebisinga omuntu agamba olina kola edame ngenda kufa. Edame is just a will. You write it and keep it. It doesn't mean that when you make a will you're going to die. No, I'm not going to die. I'm not going to die. Mukama ankumye ate mukama agenda kunkuuma. Minisita Balamu Barugahara agamba nti essaawa yonna oba oyinza ova mulambo ensi eno so ekyokukola eddaame kintu kikulu era kya muwendo nnyo nnyini ddala ky'oba osaanye okubeera ng'okola oba either oli musajja oba oli mukyala n'olambika bulungi butya ebintu bo bwandyagadde bigende maaso n'okuba nga bitambula. Emboozi ezikutte omubabiro wansi ne waggulu ye muvubuka amanyikiddwa ennyo ku TikTok nga Ken Mukalakaza oba Mr. Ken eyavuddeyo eyalabikirako mu butambi emabega ng'akaka akwata abanne oba nga benyigira mu kikolwa eky'omukwano ogw'ebikukujju. Omwana omuwe yatuukira okusesema n'amugamba omulala n'amugamba waaye sooka omuleke muveemu ng'omulenzi amulemeddeko eno bwamukikitika ekigindi mu Samsung. Sooka oleke Balamu wuno wano ng'akwasaganya ensonga ezo. Soge bamulabe oyo mumumanyi oyo abazadde bonna bankubira nti omusajja lwaki tomukwata. So leero njagala omusajja ono yeekube mu kifuba alokoke ambulira n'ensonga lwaki akola byabadde akola. Wawagaana ngenda bagamba bagende bamu proving nti yabikola yoyo
kubanga abazadde bajja wano aba mirundi ena nefuna abaminisita bana abagamba ndikira ebbaluwa nga bambuuza ono yeetakwatibwa byakola byalina okukola. So njagala kusooka okwebaza Sheila Price okuleeta omusajja ono kubanga n'amasimu yagajjako namuteekako aba security babadde bamulondoola bonna aba security jati poliisi crime intelligence general damulira bakulabira bakuyoola naye nga amasimu wagajjako oli sharp kati olwaleero era njala gwe kwebaza era bwe mba nina kyenyamba ono omuvubuka kyonna ngenda muyamba lwakubaani kubana Minisita Baramba Rugahara bamuleetera omuvubuka era agamba bamaze akabanga kangi nga bamunoonya. Ye nga minisita ng'atudde mu ntebe ey'obwaminisita w'abavubuka n'abaana mwanattu bw'atyo bw'atandika okuwuliriza ensonga bweziti wuliriza. This young man caused a public outcry. People have been complaining about his behavior. He got an underage boy and slept with that boy, and then the boy vomited and he continued with his game. And then they got a video, put it on TikTok. It's not proper. First of all, what he did, that amounts to defilement and defiling somebody wrongly. However, I want to ask him in your presence. I've told him to be remorseful and he asked for forgiveness. Yes? I've told him to ask for forgiveness. Oluganda mululira? Yeah. Kanjagala osaba ekisonyiwo basaba abasirikale abo. Kuba bakunoonyeza jati CMI ani bonna banoonya gwe omuntu omu. Bakama bange batata. Ofukamiranga wansi. Bakama bange. Simanyi abantu baviddeyo ne concern ey'amaanyi nga bagamba nti bwe tuba nga tutunuulira ye sokoliddeko kansooke malo nnoonyerezaako wano kati ni mbaleyita anti homosexual okay bagenda maaso n'okubeera nga bafulu ffenna tujjukire bulungi nti 2023 Parliamenti ya kuno eya Uganda yafulumya kye tuyita anti-homosexual bill. Bwe yafulumya etteeka eryo ne liyisibwa era ne lisayiningibwa. Era bangi ne bajaganya nnyo nnyini ddala. Nga beebaza omukulembeze olw'ekyo kye yakola ekirungi ennyo nnyini ddala. Okulaba nga bateeka omukono ku tteeka erikugira omukwano ogw'ebikukujju era ne bateekawo ebibonerezo ebikakali ennyo nnyini ddala ku buli muntu yenna aneenyigira mu kikolwa ekifaanaganako bwe kityo. It's unfortunate okubeera nti otunuulira omuvubuka akase nga tunooli teyeeyagalidde n'amuteeka mu kikolwa ekyo ne bata obutambi ne butambula as in to spread. Then wano bangi we beebuuliza ebibuuzo nti are you trying to promote it indirectly oba you're trying to stop it? Bw'oba ogenda yimiriza ekintu okola otya? Okwata oyo omuntu akoze ekikolwa ekyo to be an example to others. Nti whoever does such things will be done or will serve this punishment on nakola kye tuyita benchmark ne tubanga gwe tu benchmarkingirako nti olaba oli gwe baakwata mu kamera lwatu baamukola kino ne kino nange bwe nakola ekikolwa ekifaanana bwe kiti bagenda kunkola bate. But if you're not promoting it indirectly gwokeera otya ku makya n'ogamba nti omuvubuka ono musonyiye kuba yakola ekikolwa kino ate ng'ogamba nti si gwe mulundi ogusoose wala alina vidiyo eziwera ebbiri nti wano yali ku function emu nga bakola bati nga bwe beenuna emimwa basajja ku basajja n'okera ku makya n'omugamba nti ate ne wano najja nga kati omwana ono omuto ekibuuzo ffe kye tubuuza nti omwana ono bamutreatinga ye bwe bamutreatinga eyo trauma emulimu mutwe egenda kuggwamu ye abaffe kiki what was the motive ey'omuvubuka ono ogenda maaso n'okukola ebikolwa ebyo? Does he have a gang emuli emabega bakweka? Can you at least tell us whom are you cooperating with?
kino ekikolwa ky'olimu okirimu weka oba olinayo ganga emabega eyo gye twandyetaaza okubeera nga tumanya tusaanyeewo akabinja kalamba. Naye bo kye baakoze munange minisita tudde n'agamba nti ku lw'amaanyi gange nga minisita nkusonyiye fukamira weetondere bali ababadde bakunoonya okulaba nga bakusiba. Kyalese concerns nyingi eri mu bannayuganda nga bagamba nti tunuulira abaana nga ba Edi Mutwe abali muvundira mu makomera ku bwerere nga n'abaziba emisango babano batambula. Omwana nga Kikene yavaayo ne yeekuba engalo n'akola buli kimu ebikolwa eby'obuseegu mu kamera. Ne bamuleka era minisita w'abaana talina nsonga okujjako yatuuka nga awalabula kitaawe minisita yagamba bajje ne taata we mbagayidinge buti bwe basobola okukola DNA. Lino eggwanga liraga luddawa. Bw'oba wasayininga etteeka ddamba lirino, bw'oba wasobola okusayininga lino etteeka ddamba n'okwata penal code ne bateekamu ebibonerezo eri omuntu akoze oba azizza omusango ogwo, kati okeera otya ku makya n'olemerera okukwata abaana bano n'otugamba nti 10 naye yali abikola ng'alina omuwala munne gw'abikola wabula nayogera naye era kati yabireka n'alokoka. Well and good. At least abaana bano ne bwe bandi bakutte ne babasibayo emyezi egyegi 3 oba 4 oba 5 oba omwaka bandifulumye mu kkomera nga at least balina ku magezi. Wabula kati batandika okubikola nga babikola enido nga cameras teziriyo. Bo bwe babaako ababatuma bagenda lekeraawo. Ye abaffe kunoonyereza ki okwenjawulo okutereddwawo okulaba nga bino biggwa oba nga bikoma. Bwe baba nga abasiba abava mu makomera reports bajja na nnyingi nga bagamba ho ekiri eri kirala musajja munnakwanira ddala ng'ensi yo eraba. Ebyo bo bakoze batya okulaba nga babimalawo? Bannange bw'oba onatta omuti otandikira ku taproot gy'otema. Akalandira kali akakka wansi kasemirandira kw'otema omuti ne gukala. Oba oli awo ng'onaagumalawo oyinza otandikira ku matabi gaagwo n'ekibi okuggyako ebikoola nga tokimanyi nti omuti gw'oliko guwaatula ne guzza. Ebyo byonna olina obyebuuza nga munnayuganda. Nalabyeko muganange meeya ng'ayombera ddala nnyo era si musanyufu yadde akamu n'akeddagala wuuno wano. Meya yansabye nanga nti Kasuku kwegayiride Keni Mukalakasa mumpeemu eddakiika ezi ne bwe zibeezi it is enough. Agamba nti Keni Mukalakasa yamunywerako amazzi n'amufuula ow'ebigere. Yes. Naye muno Katonda mwataliira nguzi yamufunye. Yes. Meya, for the first time, over to you. Munzikirize nebaze Minister Balam. For the first time, ate nsaba Minister Balam awokutte tota. Era nsaba wekitiibwa President. Omukulu bw'atambula bw'atyo. Balam bw'otambulira ndabawo future. Tutya. Lwali lutyo ng'akatambi kafuluma. Akovubuka oyo Keni Mukalakasa. Ngalaga nti alina omwana gwali mu kulya ebisiyaga sijja nakiyita kabasanya. Omwana gwali mu kuyita emmanju. Omwana n'atuuka okusesema ng'akabonero akalaga nti n'ekintu ekiri mu mukolebwako takyagala bamukaka kikake. The video was in public. Of course, twalina okukidiscussingako ng'abantu abalala bonna bonna. So the young boy, very poor, desperate, n'avaayo nga bamuhostinze namulaba ali ne Shalom n'entambi. Ani oyo muwana Kenya akatemba gena kateeka ya ng'ali n'entambi n'alyoka nyambalira mbufe banze bampadde ssente busimanya muononera eri n'akufula ow'ebigere nga bw'otunuulira engeri gye kalabikamu kaataata. Very poor, desperate. Mekamba buli bavubuka mmwe kinyumira kwaba abaana bakola agakolwa ago okasanga kali bubi kalya bubi kasula bubi kafaanana bubi sinewunya n'ekyebintu kyebwegoma kati ng'omwana ng'oyo imagine. Ife tuli bazadde ne bula twogera bino ebintu tuli bazadde tuzadde abaana ab'obulenzi era njagala tukusinza wano ntegeeze gavumenti bwe kibanga ddala etteeka lyayita
nti ekikolwa kino kikyafu munda muffe mu ggwanga Uganda nkiddamu tujja kusigala nga tukivumirira bantu mwesi teribaagala at the moment fenga tukyaliwo kigenda twala ebyasa n'ebyaso okutuuka okuba nga ekikolwa ekyo kiri mu public nga bw'okikola ensi ekulabanga ng'owa bulijjo owuliriza ebigambo bya meeya ebibuulirira by'owulira ng'eby'obukambwe obungi bye bituufu ebisaanidde okulaba nga byogerwa mukadde akafaanana bwe kati ebikolwa ng'ebyo ekyamazima yagalagaana si birungi yadde akamu n'akeddagala nzikiriza wano wennyini we mba nkuteera tusinkane mu mboozi endala nnyingi ku lwa Katonda n'ensi yange nzedde ni Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli babaye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.